abasajja abatusookawo abalongoofu battunka n'erimu eno giwanikanga ku maliba nga tewali bitabo tewali makalamu. Gwe Allah akulese ku mulembe ng'ebitabo ovuyamu bivuye, ebitabo ovuyamu buvuya. Abala tebabina na birina atunulidde Sheikh obedda wanika ku lubaawo wano amutunulidde butunuzi bw'ati. Oyinza okuweza alaba TV, oyinza okuweza alaba kiki. Kati tusaasire abasajja ba Bukhari yasoma hadithi anoonya amaliba ate aziwandiikeko. Gwe ne bakugamba nti wandiika erinnya lyo ku ddiba kiyinza okutwalira essaawa 2 kyokka agenda kuwandikako hadisi 40 naye bawandiika. Ekisooka bali Allah yali yabawa baali bakwasi nga bawandiisi. Ffe Allah n'atuleeta ku mulembe situli bakwasi asituli baki kati byonna situlina neeki. Ova ku musajja ng'alina Qur'ani namba ku mutwe ate kuliko hadisi emitwalo 4 oyasaaga. Tetuli bawandiisi situli bakwasi. Omwalimu omutuufu aba simati. Kwata omutwalo gw'essente ogula ekitabo eky'omutwalo gumu oligituuka n'okufa nga tokijuuza. Era kirabika nti kyabuvunaanyizibwa. Era tugenda mu ddalasa yaffe yakiwalimu ng'osikayo ekitabo kyaffe ne bwe wandika ebigambo 3 ku seeka 3 kiyinza okugasa ggwe, kiyinza okugasa abaana bo, kiyinza okugasa balijja. Tolowooza bino ebitabo byetusoma mu irimu nti bali abamu abasinga nti bali babiwandiikira ffe. Kati nga Ibunu Maaja, Sunan Ibunu Maaja yali alaba hadisi ze yakwata bazikyalimu mu mutwe nawandiika omujaladu mulamba just agezesa mutwe gwe hadisi zange zikyalimu ze nakwata nawandiika. Kati ekitabo kigasa umma. Bidayatu Ibn Rushd yatuwandikira ekitabo kita Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid kya fiqh. Yali yeegezesa kulaba fiqh we gwe yakwata wakyalimu mu mutwe. Naye ekitabo kye yawandiika kyekisomebwa ku university emyaka 4 mu fiqh egi. First year, second year, third year, fourth year. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Yali yeegezesa fiqh we gwe yakola ki? Gwe yakwata oba akyalimu. Okuwandika okumanya kyasuka obukulu bw'oyinza obutabiganyirwamu. Ne wajja abalala ne kifuuka nga byakusomesa bantu ku kyalo. Nalabako omwami yali agenze bamukuba transfer yali akola mu banka ne bamutwala e Kalangala bataddeyo branch. Kati bwe yagenda ku muzikiti imamu n'ati ekanzu etukula nnyo abeeri ku bizinga ekanzu eddugala. Bwe yalaba oli ekanzu etukula nagaa nti nsinza kusoma kutuba ng'oyo waali naga ngenda kukola ntya. Bwe yakubira muwalimu eno gye yali abeera e Kampala namuwa ekitabo kye kyeyawandiikangamu n'afuuka omuwalimu omulungi eri ku bizinga ng'asoma busomi muli. Nsoose kukaayana nti tubeere smart, tugule ebitabo ebiwandiikibwamu bulungi. Ekirala tuwandiike qayyidul ilma bil kitab. Irimu yonna okuginoonya n'okuba nga oli muwandiisi. Sheikh akonye ku nsonga zino ojja kuddamu ozeetaage nga naye omukubira essimu ali bize oluusi ali safaali n'ensonga wakakukutte. So nga bw'ojjayo ekitabo n'ogira bw'oti otunulawo ne tugenda. Kati Allah yakola okuwandiika. Buli lw'osoma ekintu wano n'okitegeera n'olyoka okiwandiika mu kitabo oba owandiika mu bifo 2, owandiika mu bwongo ne mu kitabo. Ne wayita emyaka 8 olunaku lw'olibikula n'okitunulako bw'oti oba okimanyi. Era abamanyi batukubiriza abo ogenda okuwandiika sooka otegeere kubanga buli owandiika nga totegedde olwo oba owandiika mu kitabo mwokka. Naye buli omala okitegeera oba owandiika mu bifo bimeka 2. Naye buli owandiika nga totegedde oliddamu n'obikola gati oba bino biki bye nawandiika wano nga nawe kennyini obibuuza ffe abataaliyo. Okuwandiika kikulu. Saasira abasajja batusookawo abalongoofu mu buzibu bwe bayitanga mu kuŋŋaanya amaliba nga waliwo abamuzigira nti gundi agala kusala engamiya ye n'adduka agenda abuukinga eddiba nga waliwo ababazigira. Ffe tukyabiina ebyo. Allah twese ku mulembe ng'ebintu ebisinga byangu naye ffe bye tuliko
eyo nvuddeyo oba tulina sente zigula kitabo nzijangu ŋŋambe naye lwakuba kiriko obukwakkulizo nzinja kiggulira naye kyabukwakulizo bwe tujja okuteesa bw'obukkiriza nga nkigula siraba nku yali abukkiriza n'ogwo. Ensonga eyokubiri, abawalimu. Nze ndi imaamu, ndi muwalimu, najja nankumbi wempangalira naye masjidi yange wemperereza, ndi muweereza, sina gwe nkulembera. Imaamu aba muweereza takulembera, goweereza abantu b'oku kitundu. Imaamu aba yatuweereza era yategekera ne ku yidi tujja buzinga yayazedde emikeeka n'emizindalo ffe nitutuula, si bwe guli yamanya kakati emizindalo bali tebajja kuwulira kakati bantu okoze golwereza ffe nga ntuula ng'osoma kutuba nga nkwate kubunziga ngenda. Oli muweereza. Omuwalimu yenna aba muki muweereza. Ekyo bibiri. Ekyokusatu, ofiisi eno ey'ekiwalimu okubeera omuweereza waayo omulungi, ekifuula omuwalimu yenna nti mulungi, kathirat qiraatu kitaab Allah, okuyitiriza okusoma Quran. Togenda kuba imaamu muwalimu seeka mulungi ku kitundu, mukulu watwale mulungi nga weesamba Quran. Eteekeddwa okuba nga esomerwa ku mutindo gwa buli kanaaku. Buli kanaaku. Ekisinga okutta abawalimu baffe kwesamba Quran. Al-bu'du kullu al-bu'du an kitaabillah. Neesambira ddala Quran. Kabe ng'ava mu Azhari Sharifu olunaku lwaliikira okusoma Quran aba takyagasa umma. Nva mu University Makka Ummul Qura olunaku lwaliikira okusoma Quran aba takyagasa umma. Nva mu University Madina nina diguli mu Sharia, nina diguli mu Hadith, olunaku lwalitandika okuleekera okusoma Quran tagasa umma abada. Era ebiseera ebisinga omuntu ng'oyo omuwalimu yeesamba Quran buli lwayimuka okugasa umma akosankose. Agenda okumanyisa abantu bagala kwekuba, bali bafunye obutakkanya ne bali lwaki anvuma mpisaamu ati amaaso. Ku lwaki yeesambye ekitabo omuli huda, kubanga Allah tugamba nti hudan linnas. Quran kyakulungamya eri omwana Adamu. Ofiisi yaffe abawalimu enkulu ye Quran. Oyinza okuba n'ennimiro nga tolinnyayo, era n'ogamba nti olina ennimiro nomala emyezi 3-4 tiki ennimiro yange eri awo emmanga. Quran al-Karim niba balina diguli 3 kaseta wa Quran buseera talina budde wa Quran ate gwe olina obweteerawo. Ekyewunyisa Quran al-Karim bwewagiwa obudde tolina emirimu gye tegikosebwa, teyagala budde bungi. Dakiika mu 24 hours jamu dakiika 30 asatu. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri. Allah atugamba nti Quran najanguya nyangu nnyo naye yeetaaga akantu ako kuddingana. Ekifuula Quran okuba nti nyangu kuddingana. Dakiika 7:24 omuwalimu omulamba tolinamu dakiika 3 ga Quran. Sinayogera ku hifizu. Sinayogera ku hifizu nti hafizul Quran, nedda. Tilawatan, kusoma. Omuntu yenna wa Quran ebiseera aba n'olulimi olulungi lwa lwatuka bulungi ne bwasoma busomiddwa. Rabbana atina fi dunya hasana, olulimi balunywera. Niyo omwalimu agenda n'asoma edduwa entonotono gy'olaba bw'oti ng'olulimi lupapala bupapa terunywera bwe luti, enyukuta tezinywera ku lulimi zigira ziti. Mubimu omwalimu byafu omuntu yenna oba mwalimu oba si mwalimu buli wawa Quran ebiseera olulimi lunywera. Allah tabaraka wa taala muwa fasahatul lisan, olulimi lwe nga lwatula bulungi. Bino byonna bimulaba emizogobane giri mu ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bano masasi, bano makomera, bino byaliridawo, bano wegutamu wasalamu, oyo kafiruna, oyo nankani. Kasita abakwata emizindalo twesamba Quran, egyo tulina okumalira.
banyimirira mimbali nkwata mizindalo kasita twesamba Quran ebyo bino okuddako kulwaki anti ogenda okunyumya gataliiko nfuufu onyumye empapula z'amawulire bukedde onyumye nankani wa bodaboda onamanyira nadde ngenda namukuba oluyi tuli mu kutuba buli omwalimu bwe yeesamba Quran ne aya ze yali yakwata zamanyi ate ozisoma ng'ali mu kutuba kulwaki olulimi tutandika okukambira ya ayuha alladhina amanu kutiba alaikumu siyam agenda okuwulira nga waliwo ate bwe mubulamu ng'abiviirako ddala ga nja kuswala kanjirekere ddala ng'alyoka atusomera kutuba ng'olowooza lukiiko lwa babodaboda luganda lwokka oba lwakyalo kutuba yonna yonna ng'olowooza lukiiko lwakyalo kyeyamani atulizizza abatuuze ayeta ate okwetantala aya zijja kukambagga olulimi lujja kusikatira bw'oba ng'oli muwalimu ku kyalo limaamu mukulu batwale ani kadhi ng'obudde bwa Quran tobulina litayalinga tekisingako bugende munonye omulala zikanonye emirimu gyange emirala kanonye emirimu emirala nagengenda kusooka kuyomba omuwalimu gyava yenna ofisi y'enkulu Quran al-Karim teekawo obudde emirimu gyaffe ngimanyi abasinga tuli basomesa n'okukera ku ssomero ate bulwobeera omusomesa toba nanjawulo na muyizi muyingira mwenna ku makya muvayo mwenna kawungeezi si bwe guba kati yali akubuuza naye kakati naawe okujjako kati nsomedde Quran nyigiriza tetenkanya ng'ebirabo tubitetenkanya tulina famire ennene okusinga inkamu yaffe naye tutetenkanya era ne basoma ku ka inkamu ako ne tulya ku kasente aka katono ne tujjanjabwa ng'obitetenkanya twagala eddakiika 3 bokka mu ssaawa 2 mumeka akuganye nti aguga Quran al-Karim naye kankubulira ekyama singa okwata eddakiika 3 n'ogawa Quran buli kanaku ogenda okweza omwezi ogumu oba tukyasula kuwa Quran eddakiika 3 oba ogyongedde oga nti bujo nafiirwa dda bwenti kanjongere ogenda okweza emyezi 2 ng'ogiwa ssaawa ogenda okulaba tewali kikyuseeko buli kimu kiri nnomo olabye obwongo butandisa okutangaala obadde nga alina bulijjo bye weetisse otandisa okulya nga owewuka kanti bulijjo nafiirwa dda bwenti ogenda okweza emyezi 3 ng'ogiwa 2 hours oba 3 kubanga byonna bisoboka tekosa mirimu ogyo wadde n'akatono bwe kati kankuba ekyokulabirako omuntu asoma ejjuzo olunaku ejjuzo ya Quran bali mpapula 10 nagamba nti buli swala mpapula 2 naye okimanyi nti ogamba muno nti ninda akawunzije nosomera mpapula 2 nogenda nga talabye nti okereye nga tategedde kutegera nti okeri tiwedda nkulinze tojja mpapula ezeezi eswala 5 zo mpapula mmeka si 10 yejjuzo egi nga tutegedde kutegera nti osoma ejjuzo togenda kuba muwalimu mulungi noba olina diguli mmeka nga tolina budde bwa Quran era omwana avudde wali mu kiyinda ng'alina Quran ye bulungi gwe ng'ovudde buwarabu tujja kutwala ono nti ebigambo byatuka bulungi jamaa ffe tuddeko oli wakatemba komedi agataliiko nfuga atugaa naffe twagalabye Quran al-Karim abatusookawo abalongoofu batugamba nti ishtaghalna bil Quran faghamarna al barakat abawalimu abatusookawo abalongoofu batugamba nti ffe obudde twabuwa nnyo Quran tubeera bize ne Quran ne tugenda tufuna emikisa gy'ensi eno n'akhira ishtaghalna bil Quran faghamarna al barakat twefulanga bize ne Quran naye twagenda tufuna emikisa egitagambika kitabun anzalnahu mubarakun nyini kukisa tugamba nti ekyo kitabo nakisa embaraka zonna ziri omwo ye obadde okimanyi nti byonna byetunoonya biri mu Quran ku duniya ne akhira byonna byetunoonya okufuna mu duniya ne akhira biridawa
tulina wala ogenda bisa abagala okufuuka baserebu wa Qur'an ebiseera wala abagala okufuuka serebu kuba Qur'an ebiseera obwa serebu bujja kunoonya abagala okufuuka bannagagga nga ina sente empya n'enkadde wa Qur'an ebiseera zezijja okukunoonya njala kufuna irimu wa Qur'an ebiseera byonna byetwagala noonya jjana wa akhira byetwagala byonna biri mu kiki mu Qur'an naye emiggo egigenda otukuba ku kiyama kalunsambulira agenda otukubya emiggo omumanyi kasita kakutanda noyiga okwesomera booti nti ino si bakara eno nti kale eno si Ali Imran nti yeeyo ekyo kigenda otukubya emiggo wayiga byaki notabisoma emiggo kubanga ate omumanyi emiggo gy'omumanyi gyo mingi giba tayimuzitu omumanyi emiggo giba miki tayimuzitu kubanga oli bamukuba gumu lwaki wanoonya okumanya naye ffe batukuba lwaki wabimanya n'otabissa mu ngola tayimuzitu bwe ziba 100 ffe tulina 2 buli kiisi nti nsobola okubikula nesomera ateekeddwa okusoma buli kanaku akadde akasinga okuba akalungi okusomera mu Qur'an al-Karim qabla al-fajiri nga salatu subuhi tennabaawo era salafu salihin bonna bwe bateekanga akadde ako kubanga ko ne bwoba ofiiriddwa ate omuziikeze esaawa era tojja kwosa ne bwoba ogenda gaba muwalawo embaga abakuba jeze esaawa lwaki batadde akakadde kizibu nnyo okwosa nga ki ekibaddewo mikolo muganda nga agenda gaba muwala we obwo obudde baba free naye bw'ogiza mu biseera bino ebirala mugenze kuziika mwagenze wana mikolo batuyise MP tugenda wa MP kulya kijjulo qabla al-fajiri era abalongofu batugamba nti bagendanga ku subuhi okugenda ku muzikiti okusaala nga amayumba mulimu maloboozi ga Qur'an obwana abakyala maloboozi ga Qur'an buli nnyumba gy'oyitako mulimu Qur'an ke kadda kakyasinza okubaako ebbeeyi okusomera mu Qur'an nalina omusomesa nga wa Qur'an ebuwalabu yaŋŋamba nti olina kujja ng'ebula essaawa 2 baazine subuhi ne mugamba oli mutemu naŋŋa agenda olina okujja ng'ebula essaawa 2 baazine subuhi natundi omusajja nga omusajja ategeera ng'akikakasa era ze twasomerangamu nali ndowooza asaaga ngenda otuukayo nga waliwo abalanga 30 batuuse dda ffe obudde obuteekeddwa okukolerwamu ibaada tuba mu kikunta omuntu anasoma Qur'an ng'eri siriyasi si yakubuukabuuka kubanga tekulagana kwosa era ate bw'otandika okugyoserezaamu ate kutama butami anti bateeseseetuka nam omuntu okukola obuwalimu esooka alina okwekuluusanya ofisi ye ebeere munywevu naye raha ayagala raha mirembe okubetulo awumule tebutambula butandika okukambaga lwaki omuwalimu akubizibwa nnyo osoma Qur'an omuwalimu lwasoma ennyo Qur'an n'agiwa ebiseera shaitaani emusangamu obuzibu omumegga naye waba tagiwadde ebiseera afaanagana naffe basaza ku muzikiti nze ndi musubuzi w'amatooke gwe imaamu wange suula ali amatooke mu katale kati enjawulo eruwa era shaitaani bwejja etumegga ffenna lumu ne muwalimu wange naye buli wasomamu ku Qur'an asitukamu egenda omukoonako bweti ng'azitowa naye ogenda okusanga omusajja asuula amatooke atunkana ne muwalimu we nti ate ala kubba mukyala we ng'abali mu kutunka buli wosoma ku Qur'an osiseetukamu kubanga omuwalimu akubirizibwa okubanga aba ne extra ne ibaada ez'enjawulo eziyitamuko asukulume kuffe abatunzi b'omuceere agenda otuweereza nga shaitaani temalaga mweŋŋanga nga ffe bwe mulumba bwete aba muzitomu ne emumega nga ffe ati oŋŋamba ki nga nonasoma kutuba twali naye enankanye ye nyini gyogana naye yaliyo kati goŋŋamba ki Qur'an al-Karim njiruddeko
olw'ensonga nti qala ba'du salaf salihin man arada al-ilmu fa'alayhi bil-Qur'an, man arada al-ilmu fa'alayhi bil-Qur'an. njagala irimu, njagala kumanya, njagala kusoma irimu njitegeere, sooka owe Qur'an ebiseera, sooka owe Qur'an obudde, gyongere ku kadde. senyiga akuli bubi soma, pulira nkooye soma. waqala ba'du salaf salihin, abamu ku basooka abalongoofu batuga nti man laysa lahu wiridun fahuwa qiridun, omuntu atalina lubimbi mu Qur'an lwe yeeterawo buli kanaku, nti buli kanaku nsoma kitundu bwe kiti. man laysa lahu wirdu, al wirdu ye katala gye weetaddeko, ate mu nnimiro tubikola. man laysa lahu wirdun fahuwa qiridun, akawokubiri kali sijja kavunula mu mugendo kavunula bane nange munsaasire. omuntu yenna omuwalimu talina kitundu kyeyeeterawo nti buli kanaku nsoma epapula 5 nga takirina, fahuwa qiridun. ani ambulira qiridu? enkima oba enkobe? baasi sinze nkivunudde. oteekeddwa okuba nga n'oluyimbi lweteekako, oba senyiga akuli bubi kifuba mala duggusa, nkooye nnyo sinankani mala kuggusa lubimbi olwo. kibaita kitugambye nti olina okwekuluusanya. oteekeddwa okuba nga wokola ki? ono yali amiru safari nga batambula, batusookawo balongoofu edda malungu, batambula bwe buziba ne beebaka, enkya ne batambula buziba ne beebaka. kati omu ku baali mu batambuzi yagaa nti bannange, amiru ono gwe tusula naye oba musezi oba kiki, nti lwaki ekiro mu ttumbi asooba n'ava mu buliri n'agenda, ti okakasa nti kati ekiro ekyaddako ne beeteekateeka tulina okulaba omusajja ono, ne beefuula abeebasi bagenda okulaba ng'asooka mu buliri mpola ng'ayingira eddungu ng'agenda, ne bamugoberera. amaziga ge baakaabireyo gaakuno, kumbe ekyalinga kimubalako emirembe Qur'an, aba agenze kusoma Qur'an, kubanga tejjukira nti bano beebase ate Qur'an tebagisoma nga mpapula z'amawulire. nti akola kyoyo tasoma Qur'an, basoma na ddoboozi. kati ng'ate okutaataaganya bakoze eki? abeebase. kyekimufuja agende eri kandi bagisoma nga mpapula z'amawulire, ddoboozi n'okwatuka. aga nti bulijjo omusajja atufunako empira nga zitumanyi, ne bakaaba amaziga. naga nti gwe wamulabi wavumbudde ebintu bikulu. nabo ogwaddako safaari okweyongerayo nga balina okulaba nti balina okusoma kiki nga bayigiddeko oli. yabalibisanga otulo, njala kuva ku Qur'an nga nkutira omwoyo gwange n'ogugwo. ofisi yange ey'obuwalimu okuba nti egumira bulungi, kwongera Qur'an ebiseera, olimira okwatula obulungi, naye osoma busomi hadith, naye osoma busomi duwa, kubanga gyokuma okusoma Qur'an ofuna fasahatul lisan, olulimi oluba lunywevu nga lwatula ebigambo. naye oba obyogera mu lulimi luno lwaffe Oluganda era luba lwatuka bulungi. Allah bwakuwa nowa Qur'an ebiseera, siyogedde ku hifizu nam, otuuka mu kiseera nga kizibu nnyo osoma aya nga tumanyi weeri. obwongo buno bulaba, obwongo Allah atuwa ekyebbeeyi. obwongo oli akwata empapula z'amawulire n'asoma bw'ati, n'asoma n'ateeka wansi, naga nti omwana omuwala yatuuse ku ssomero, abantu nagwa mu babooda ne bamutta, mulamu ne bagusula mu kibira. oyo aba akutte aba takutte. ebyo byasomye wali asomye bingi nnyo, obwongo ne busengejja bw'amaanyi. aba tasomye ebyo byokka ate batakutte, era bo bumaze okugjamu byeyeetaaga. nam mwaganya okusamula olubaawo, njalako katono wano balaga ekifaananyi ky'obwongo. obwongo Allah bwe yatuwa bwasukka amaki amaanyi, nekyo tubukozesa. twagala kuwummula
twagala raha. Na kakati katugambe nti buno bwe bwongo bwaffe. Naam, kano kalaba kano obwongo bwaffe Allah bwe yatuwa akantu kwakakozesaako kenkana wano buno bonna wano yona wakalu tokozesangayo bwe liba ttaka eno yona tolimangayo kano kokake wakakozesaako buno bonna buli eno bulinzi obukozese tokolanga ki kawulidde eno eri free space empute kano kwe kuli biology gwasoma simanyi mankani tugende bina history byonna biri kuno kati osanga oli ateekako Quran netuulako nateekako tafsiri n'atuulako nateeka hadisi emitwalo ina nezituulako nebagaa nti kati ate oyo atuuse wano kati eno yonna wakyali wakalu tetunabukwata ku bungi bugezi ate kyobuwa kyebuwa bwobufuula sharp n'obuwagala nga busala nnyo nga bukwata buba bukwasi bubufuula kwebaka nga bwebaka. Teri kiwagala bwongo wa mwanadamu nga Quran, teri kiwagala bwongo wa mwanadamu nga kiki Quran al-Karim. Wa atainahu al-hukma sabiyya. Abasalafu abatusoka batugamba nti omwana buli wakwata Quran nga muto Allah bamuwadde amagezi mu buto agatagambika. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwa wa atainahu al-hukma sabiyya. Nabiyullah Yahya alayhi salam. Kati Quran al-Karim tujongere obudde tujifunire obudde akaseera akasooka akasembayo okubaako ebbeeyi mu kusoma Quran nga tonnasala subuhi teekayo dakiika 3 teekayo essaawa emu teekayo dakiika 2 tandika n'abiri kale akaseera akokubiri baada alfajiri nga subuhi yakaggwa. Naye abamu emirimu gyaffe tetusobozesa ate kuteeka waawo kubanga njimanyi ffenna tupakasa teri atapakasa ffenna tukola ki tupakasa. Kakati kalunsambulira avaawa okubanga sinza kuzuukuka nenteka essaawa emu nga tebannaazina subuhi avaawa twebaka bubi tetulina bigendererwa mu kwebaka ennebaka yaffe terina bigendererwa tetulina plan. Goyingira buyingizi buliri wono oyagalya wono ozukukira olina okuba ne plan nti nja kuzuuka saawa eziti era oteekewo ebinaakuyambako okuzuukuka so sikuyingira buyingizi buliri oteekeddwa okubanga olina plan. Mu ssaawa 24 essaawa 5 zikumala okwebaka endala tuzikolemu ebirala essaawa ezi zikumala okwebakiramu. Kakati okwebaka kwonna kwonna kufugibwa akantu ako otulo okubanga tungi oba tutono sowaani esowaani eyo giraba otulo twonna twonna otandikirawo ku sowaani ng'otudde ku sowaani oba tukendeeza oba twongeza ku sowaani buli woyingira obuliri n'omukkuto nga gukuli waggulu n'otulo tuba tugenda kuba waggulu. أقلل طعامك ما استطعت فإنه نفع الجسوم وصحة الأبدان. فول ekyokulya byo nti bitono. أقلل طعامك أقلل kiva mu qalila lwana weefubeeko ebyokulya bibere bitono. فإن جسوم أهل العلم emibiri gy'abasomi bayirimu si gyakulya gityo ghayru simani kubanga otulo otungi tuva mu kulya nnyo. Yenna ayagala okukendeeza otulo akendeeza kukola ki towebaka namukuto kuta emisana kale tojja kukola byoyagala kiro nga wayingidde omukuto gukugoya bwe nebakira olubuto lunuma bwe tunula waggulu njala kusesema naye n'omubuuza walidde yaki yonna eyo badde bagenda gikutwalako nkya teriiwo. Tosobola kuzuuka mu budde nga wabibase namukuto omwalimu teyebaka namukuto kubanga ekiro waliyo ibada endala ez'okukola. Owekitiibwa Sheikh Hussein Ibn Taymiyyah atugamba nti man akala kathira
shariba kathira wa nama kathira wa khasira kathira. Kasitoli ennyo olina kunywa nnyo, neweebaka nnyo, n'ofiirwa ibaada nnyo. Akasembeyo ke kaluma wa khasira kathira. Salatul layli tokwatamu, tahajjudi tokwatamu, witiri ebitwala tugende, esinga okuluma ne subuhi ate nga yekkakatako. Waakiri biri wandibadde obireka byonna naye subuhi obutagiteeka mu budde bwayo. Ebigambo bitegerekeka. Okuzuukuka mu budde okole byoyagala bitambulira mu kuba nti n'okulya emmere kwennyini oli obala. Olya obala. Ekyo bwe tukimala okwebaka nga bukyali, Allah yakola obudde obusookerwako essaawa 3-4. Bwewebaka ezo essaawa ezisookerwako, buli ssaawa emu gye weebaka otwetwa ssaawa 3. Amakulu wetaaga essaawa 3 weebaka otwetwa ssaawa 9, kubanga buli emu owewasa essaawa mmeka? 3. Newe zimala okuyingira mu 6-7 okudda eri, buli emu ezitwa eddakiika 3, buli ssaawa webasa otwetwa ddakiika ago. Era kibaga nti mbadde nakeebakawo ate bukedde. Naam, bali abatusookawo abalongoofu, mu nnyumba temuli TV, mu nnyumba temuli rediyo, mu nnyumba temuli simu, mu nnyumba temuli kaki, ekimusanyusa mu nnyumba ye mukyala we n'abaana be, beebakanga bukyali. Naye ate waliwo mawulire genina okulaba gatwala essaawa ezi. Kyokka sheekhu waffe omu yatugamba nti amawulire ago ebiseera ebisinga ge tulaba gaba tegakukwatako, temuli liryo n'eri. Anti bagendaga nti lwakataaka yaguze emmotoka empya ey'empaka. Ovuga muuka za mpaka gwe? Ovuga muuka za mpaka omanye nti wange yaguze nka nenyweze ndeete? Ovuga muuka za mpaka? Arsenal baguze omuzannyi ateeba goolo. Oli muzannyi wa mupiira oba oli kooki? Kakati wano Faaza yagasse emigogo 6 n'agigatta mu n'abasiba empeta. Eryo liryo? Oli Faaza onoonya kusiba mpeta? Kati bakulaga batamivu nga beekuba ebikonde mu bbaala. Ogenda okumaliriza nga mu mawulire ebiseera ebisinga gw'olaba tekuliiko liryo n'eri, olaba ga balala. MP w'egindi bagenda kumuggyako bategeko omulala, ogenda kwesimbawo ku MP gyetubeeramu. Era Sheikh n'atugamba nti eggulu erikwatako teyinza na kuyita okwo, nti mama wafudde liyita okwo. Weetaaga ebyo okuliraba, okulitegeera. Era lijja kujja likutuukeko, eriri erikwatako. Naye tulaba g'abalala. Eva tulaba g'abaki? G'abalala, nga tolina na layini egatta ku ebyo. Bakulaga bannaggagga, ffe tulya akawunga. Bakulaga naggagga mu nyumba alina olubiri luli nyumba eri eka 8 swimming pool. Kati zibinkwatirako wa ogenda okumaliriza nga ku 100 amawulire 99 sigaba gaffe, nitwala obudde obutagambika, ne bwonooneka, ne tufaafaaganirwa nga tulimu ebyo. Galanika ssaawa 4 ne gagwa 6, ogenda okwebaka ng'oli leeti. Ogenda okwebaka ng'oli leeti. Era nze omwalimu wange bwe yaŋŋamba ekigambo ekyo ne nva ku mawulire nze. Mpozi nga gansanze ntuddawo bandya mmere. Naye nti ntule leeta entebe. Sigange. Abatusookawo abalongoofu. Naam? Bibaka ng'obudde obusooka. Bw'ofunangayo omukisa n'okigezesa ojja kulaba zigenda okukola saa 8-9 oba mu buliri nga weekyusa ng'otulo tuweddemu. Weefulukuta mu buli oli weefulukuta ng'otulo twaweddeyo dda. Ku lwaki? Weebase obudde bukyali, kati weebase essaawa nnyingi, kubanga buli emu ezitowa 3. Buli ssaawa gye weebaka ezitowa 3. Naye ne wasemba eno Allah yateekayo nge ne wasemba wala ibaada. Mu surati Muzammil zizimu ku sura Allah ziyasooka okussa kuwa ekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama.
naye bamashekhe abakugu abatafsiri batulaga nti yasse essuula eno olwokuba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam emirimu gye yali agenda okukola gizitowa ng'alina byalina okuba nabyo bimuyambeko namugamba nti ya ayuha almuzammil qumi llayila omuntu yenna akola daawa akwalina okubaamu qumi llayila anaakola daawa nga ya mugaso kalina okubaamu ijukira nti tuli basika baani yako timetable yali amuwa timetable kwalina okutambulira mu lunaku mu 24 hours ekyokubiri warattiri alqur'ana buli anaakola daawa ako buli kanaku kalina okubaamu yamuwa timetable eyo kulwaki yali agenda kukola daawa alina byeyetaaga olaba omusajja akuba ebikonde nam nga anagenda mu lingi adduka ensozi nakuba ekisawo nakola biki agende nga mugumu nanakola daawa waliwo byalina okuyitamu agume qumi llayila eyo point warattiri alqur'ana eyo kiki bino ebyonna tubiramamu ebyoffe eyokusatu wasbir ala ma yaquluna wasbir abo bagumikirize bajja kujerega kukakkanye bavume gwekolaki gumikiriza ebyo abimusaako fi awal marra ku ntandikwa ya da'wa bisobole okuba nga bimugumya asobole okuba nga abyekwatako ka timetable ako kajja mumukolera era mu makka omwo sabulu yagirina sijagenda waawo bibamuvuma tubimanyi mulogo muyimbi nankani muguwansimbu nekyenjagaddemu obuntu obwo bubiri obusoosa obwo qumi llayila ne warattiri alqur'ana nenjukira gwe bagigamba maasumu talina mazambi nti anajerabira musomesa we waali jibuliru alaihi ssalam fesuliba maasumu omusomesa tetulaliiwo wanga ye yali asomesebwa kitonde kirala si kyaffe kino ekyaffe ekiri emmerewa ensonga ya qur'ani njeruddeko kubanga nze ndi muwalimu ntunulidde abawalimu bannange mbadde mu kisaawe ky'obuwalimu ebimu ebisinga tugoya bankwata mizindaalo kubanga mu bulamu bwo bwa bulijjo yeeka ne mukyala we talina mu budde bwa qur'an kati atuvuga atulazaawa alina tuvuga nga tulita mu qur'an tufune obulungamu atuvuga atuzze eri kati gye tulaga wa ye ŋŋuumi bukanaku kwekuba kwevuma netugaba ejjana netugaba omuliro si musiraamu netufulumya abamu busiraamu netuyingiza byetwagala kwesamba qur'an buli kiisi nkwata mizindaalo gye yakoma okwesamba qur'an bwetu etuna okuwangaala omuntu asoma qur'an buli kanaku qur'an yekuba buno nebusa ku ttaka buno mamampa atigana awo gesookerako negakuba neterera mu layini kizibu nnyo okusanga omuntu asoma qur'an buli kanaku nga mukyafu bwa mpisa kyakwata omuzindala vuma ensi vumona kwesamba qur'an alkarim njagala kuva ku nsonga eno nga eriko ebigambo bingi kansimbe ekyafayo kya Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu tuvena tumumanyi sabarwanyi abakubawo lero yandibadde jeno mu maje talwana ne bakola ki ne balwana ne batugana nti kana idha masaka al-mushaf masakahu bakia bwe yajjangayo Qur'an bwati okusoma nga amaziga gamuyitamu amaziga gayitamu ngaje tunyaga nti shaghalani anka al-jihad jihad enfula business kusoma jihad enfula bize mba mukutendeka bavuka bagenda mu ntalo bukodyo nenkwagala nnyo nenga ekisonyesa kyateekayo ate aize ziga nti wajahidu fi sabilillah Qur'an yeyogera ebyo kakati nze naawe tuteekayo kisonyisa ki esimu enfula bize omukyala enfula bize baana kunoonya riziki ensonga eyo kanjigale tuyinza ogisulako njigala nga nkubiriza omwoyo gwange n'ogugwo
atuwe Qur'an ebiki ebiseera tetulaga dakika nyingi ago gatumala goka mu lunaku naye bw'ogatandika gabeerewo akakodo kalyako go gakole ki gabeerewo ekyo kimala buli gabeerawo alhamdulillah tujja kutambula nade nagina musemyo jaffe nga tujijja kukwagala kwajo tujizze kwecho Allah tabarak wa taala chayagala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته